Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu gwa Beyond the newsroom kwoli nkula musako mbitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo gy'owangalira era gy'osinzira okubeera nga otulaba kwoteeka n'otugoberera ku makutu gaffe guno omulungi ogwa Beyond the newsroom. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munyiike ey'ekitalo ng'ali wamu ne maama Kyagulanyi bavudeyo ku njega egudde Ggaba abaana abattiddwa bwe batyo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bwe batyo ne bakungubagira wamu n'eggwanga lyattu Uganda kwoteeka abazadde b'abaana bano era obubaka bwe wendi okubanga mbukutuusaako. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga amanyikiddwa nga Kituuma avuddeyo n'ayogera era n'atubuulira ku ebyo sofa bye baakasobola okulaba nga bazuula ate kyalwaddaaki munnamagye eyagawummula nazirwanako mu nsiko munywanyi wa General Kaguta M7 amanyikiddwa nga General Nalweyiso avuddeyo n'akakasa nti First Lady oba Maama Janet M7 mulwadde era ennaku eziyiseeko emabega abadde mulwadde muyi wabula ekyessanyu agenze awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira okulaba ng'atemba wa amawulire gonna mu bujjuvu nga bwe gatambula. Erinnya Nzeddeni akuweereza era akutuusaako amawulire gano nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyagulu. Video eno sooka ogimpere like, bwe giwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research n'omwasobola okuba ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga gwe murundi gwo ogusosola video zaffe nkusaba twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga. Konawo mukagde okazije kona mu kigambo subscribe then bw'omala okone mu kade kaje mu personalize bw'okajja mu personalize okone mu all ate munnange osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuteekayo ku mukutu guno oleme kubanga ate yobako ekintu n'ekimu kyosubwa. Awo wennyini wenjagala okusabira onzikirize ate tutandikire wano. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga amanyikiddwa nga Kituuma avuddeyo n'abaako byayogera ku njega egudde mu bitundu ebimanyikiddwako obulungi nga eby'Eggaba ku baana abana abakindagateni abattiddwa bambi mu ntiisa ey'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala era ebimu ku ebyo byensobodde okulaba nga nkufunirayo oba okubanga ate nkukuŋŋaanyiriza munywanyi bye bino byenkuleetedde njagala ate osobole okubanga obiraba tubenga ate ensonga zonna tuzitambuliza ddala amalira lisanna nga bwe biina okubanga ate bibeera bibino wano kansooke nkuwe katambi kano oba video eno obyerabireko. Olwokuna nga April 2026 twafunye ekikangabwa Ggaba omusajja omu bwe yakakanye ku ssomero n'atuusaako abaana 4 obulabe era nga abamiziza olusu nga bano abaana babadde basomera Ggaba Early Childhood Development Program Daycare Center esangibwa Ggaba mu parish y'Ggaba Makindye Division mu Kampala City. Ono omutemu amanya ge tusobodde ogafuna nga ye Okelo Christopher Onyum era nga wetwogerera nga Uganda Police Force tusobodde okumukwata ng'era ali mu kaduukulu kaffe. Amanya ag'abaana abagenzi mwe muli Etteku Gideon nga mulenzi wa myaka ali mu myaka nga 2 egy'obukulu, Kayise Alungat nga muwala era nga naye ali mu myaka nga 2, Ignatius
Serwanje ono nga naye ali mu myaka ng'esatu, then ne Ryan Odeke nga naye ali mu myaka ng'ebiri. Bano bonna nga ba deke ya sente eyo gye twogeddeko. Ono suspect wetwogerera nga bwe ngambye ali mu mikono gya police era nga okunoonyereza kukyagenda maaso okutegeera ki ekiviiriddeko ensaga eno n'ebintu ebirala byonna ebiyinza okuba nga byekwasa ku bibaddewo leero. Uganda Police Force tutuusa okunyolwa kaffe eri famire ez'abaana bano abagenzi n'okugumiza abantu nti tujagezako okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti abaana bano tubafunira justice n'okulaba nti omusango guno tugugoberera paka we tunasobola okulaba nti ono omuntu tumuleeta mu mbuga z'amateeka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ly'etu Uganda amanyikiddwa nga Kituuma avuddeyo n'ategeeza nga bwe bakutte omwami ono akakanye ku baana amabujje n'abasanjaga. Bano nno bino byonna bibaddewo olunaku olwaleero mu ttuntu ly'olunaku olwaleero bwe bigenze maaso n'okuba nga ate bibaawo. Bambi abaana abato bafiiriddwa obulamu bwabwe. Njagala okusaasira ennyo nnyini ddala famiri zaabwe bambi kitalo nnyo nyini ddala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwa X avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno agambye bw'ati. My wife Bobi and I have no words for what has happened to 4 young children at their infant school in Ggaba today. We mourn with the parents who sent their dear little ones to school in the morning, never imagining what a danger awaited them. May God ease your pain. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agambye nti mukyala wange Bobi nange ebigambo ekituufu kiri nti bituweddeko ku ekyo ekyabaddewo mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Ggaba. Amabujje gano gye gaatwaliddwa bambi ku ssomero okulaba nga gasoma oba mu kkuumiro ly'abaana abato. N'agamba nti tukungubagira wamu n'abazadde b'abaana bano abakedde ku makya bambi ne basindika abaana baabwe bagende babe nga basoma nga tebamanyi kabi ki akali eyo akabalinze akalumanywera ako akate akaba miziza omusu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ategeeza nti asaba Mungu agende maaso n'okubanga anyiga ebiwundu eby'abazadde. Ekyamazima matuufu bw'otunuulira mu kko bino byonna ebiwundu ebisigadde ku mitima gy'abazadde bano ne bw'obaani ne bw'abaani, ekyamazima kiri nti toyinza kulekayo kukaaba era kino kigenda kubeera nga kisigala ku mitima gyabwe emirembe gyonna. Kitalo nnyo nnyini ddala famire tugisaasira kyokka nno nze kwensaasirira ne director w'akasomero kano bambi bikwasa ennaku naye kankuwe ku story eno nga bwe erina okugenda maaso n'okubanga eba. Munnamagye eyagawumula era ono nga nfanfe wa General Kaguta Museveni amanyikiddwa nga General Nalweyiso Proscovia avuddeyo n'ategeeza nti mukyala w'omukulembeze Yoweri Museveni Tibuhaburwa abadde mulwadde oba mulwadde naye kati wetwogerera agenze akuba ku matu. In quotation eno story ingijje ew'omukyala oku YouTube amanyikiddwa nga Ruth Karibala yabadde alina one-on-one ne General Nalweyiso era amawulire gano mu butuufu bwago ge gano mu bigambo bye ye yennyini nga yeeyogerera. Mwannyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muuko naye nga kati
akubye ku matu. Amen. Ali okay. Katwongere omusabira atererere ddala. Mungere okusaba naye munange byonna biraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ngamba katusabe olugalawo olugi. Ngodda ku bibyo. Tebasaba abantu. Kati tumusabire ate ne Uganda naye kati munaye twagimanyira, ffena twagimanyira. Kubanga nze bambika leero, olulala bambikako wali omukwano gwange mu magye najja ne kuleeti 2 ez'okunywera mu lumbi. Ne tuzinywa naye. Ezabia. Uganda kubika, kuvuma, oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate, kyalimu ICU. Kati ebyo twabimanyira, nakati bibadde babyogerako, maama yafudde yakoze atya, naye maama gyali mulamu. Gyali mulamu. Amen. Amawulire gazze gasaasaana ku mutimbagano era nga galaga nga Maama Janet M7 bwavudde mu bulamu bw'ensi eno obanga bagamba imbu afudde. Any quotation tewaba wasala video eno n'agitambuza ng'akola statement egamba nti Deni agambye Maama Janet Yoweri Kaguta Janet M7 nti afudde. No. Tewabaawo asala video eno. Olw'ensonga nti bangi bajja ne bazikutula ne bazitema with their hidden intentions or agendas. Twalabye ku mwana eyakwatiddwa n'asimbibwa maaso g'omulamuzi ng'omusango ogumuvunaanwa imbu yabika Janet M7. Nze ndaba stories zino nga zidevelopinga ng'ejja ekulwala olwo ne boogera kino n'ekiri, but I distanced myself ne saagala zikomentingako kuba mmanyi waje zigwera. Ne bw'odaaba olina footage omutuufu ng'ogamba abannayo mukyala mulwadde, maama mulwadde abikoze bitya, waliwo abantu nga bo ne bukuba kuboogerako olina kukola bwoti. Osobola okyogera ku Janet M7 directly, but anything concerning his wife, it's another story. Anyway, ky'ekyamazima amatuufu kiri nti mulwadde era ebigambo bino bikakasiddwa era ne byogerwa omukyala amanyikiddwa nga General Nalweyiso. N'akakata nti emabegakaawo embeera tebadde nnungi yadde akamu n'akeddagala, wabula eky'omukisa omulungi atandise okuba nga akuba ku maaso. Bw'aba mulwadde oyo gwe bagamba nti kati alya abaddewo ku kijiiko atandise okunyweza ekikopo. Anyway, katumusabire namwe mumuteremu essaala asobole okuba nga asuuka atadde akakalabye emirimu gye. Ntera nnyo okubagamba ebigambo bino wammanga nti okuvuganya n'omuntu si lutalo, teruba lwa kuggwera mu ntaana. Wabula osobola okuvuganya n'omuntu, omuntu oyo bw'omuwangula kiba kya bugunjufu era kya buvunaanyizibwa okutuulako ebbali n'agoberera ku bukulembeze obujja ate obuba bugeze maaso n'okuba nga buteekebwawo. Anyways, eyo si gye njagala tufugire nnyo ensonga eno ebadde ya bulwadde n'okukijjawo mu mawulire. Bangi mbadde mwabirabye ne muŋŋamba Deni comment about this, Deni talk about this. That is how it is, and from the horse's mouth, that is General Yoweri Kaguta M7 yennyini yeyagambye Nalweyiso, cause Nalweyiso agaye nti munywanyi we yamutegeezezza nti kituufu Janet Kataha M7 abadde mugonvugonvu era embeera bwetyo ku luuyi eyo bweri. Nga bannayuganda bakyagera maaso n'okuba nga bakaaba okubongezaawo omusolo, byampona Nabbanja akisanyukidde era ebigambo byayogedde bye bino wammanga. Amafuta amazima gali muzeeyi ze njagala muwaanako. Nkimanyi abamu kiyinza obutabasanyusa. Ayaleeta idea n'agamba nti amafuta gano tugajje mu basuubuzi abanoonya amagoba amangi, tugakwasa ekitongole kya gavumenti ne tuddira UNOC ne tugikwasa obuvunaanyizibwa. UNOC neefuna patena waayo gwe bayita Vitol. Vitol kitongole kinene nnyo, kireeta amafuta okwetooloola amawanga ag'enjawulo.
amafuta ge tuyina essaawa zino gajja tukozesa bulungi ate n'amalala gali mu kkubo gajja kyova olaba nti bbeeyi tepaaluse okusinziira ku bitundu ebirala singa lubadde nga luli lowooza lita singa ebadde emitwalo kati obanga emeka abantu abalonda mu 7 ffe twesimba ebigambo bino byonna ow'ekitiibwa Robina Nabbanja Musafiri yabyogera era nga musanyufu n'agamba nti yeebaza Janet M7 kubanga yakwata amafuta ne bagajja mu ba private owners abagayingiza ne bagateeka mu mikono gya gavumenti era UNOC nekwasibwa eddimu lino kyova olaba amafuta ga layisi singa gabadde bwegati ku mulembe nga bannakyewa oba abantu ba bulijjo be bagatunda era nga be bagayingiza eggwanga kyandibadde kijobe kyate munnanga omugole kyagwa ku nkyakya za bba nti liita yandibadde nga mu mutwalo oba 5 njagala okukutegeeza nti wano wetwogerera olunaku olwaleero wa ku ssaawa ey'olwaleero amafuta gayongeddwako siringisi 2 bwe twogera ku 2 bino n'amaanyi gampedde olunaku olwaleero nkutte emitwalo 2.5 ne liita 5 yange y'amafuta n'endowooza nja kudda nga ejjudde. To make matter worse, ekyamazima akomyewo nayo nga ya kitundu okulaba nga nfuna amafuta oba oli awaganyizza ogenda mu generator nasobola okubakuweereza n'okubawa amawulire. Wano we neebuuliza nti tulagawa nti bbeeyi eri bweti nga tebannaba kwongezaako siringi 2. Kino njagala tukizze mu dulimi olukozi lw'ensimbi. Bwe baba nga luli babadde batunda bbeeyi eyo ekitegeeza omusolo ogwo gwennyini gugenda kwongezebwako ku liita ebadde 15,000 mu 1,500 egenda bwe bongerako 2 ze 15,000 mu 3,500. Teri muntu yenna ali ayongezaamu ssente ng'ayongezaamu za musolo gwennyini anti buli lw'oyongeza amafuta ne bbeeyi ya transport erinnya ekitegeeza transportation costs zigenda kulinnya olwedde ne ku mafuta gennyini bwe zimala okuba nga zirinnya ekyo kiba kyeraga lwatu oba kyeyoleka lwatu nti bagenda kwata costs ezo bazizze ku ggwe agula asembayo omuntu wa wansi avuga ka primo avuga ka bajaji atadde akuuma kasooli mu nnimiro nawe ali eyo wenna consumer w'amafuta. Bwe twogera nti ku bbeeyi y'amafuta ng'erinnye Ansereko yadde akyogeddeko ng'agamba nti at least bandirinnyisiza amafuta ne batalinnyisa ate bintu bidala byonna. Lwaki? Nti amafuta generally gatwala buli kimu. Lwaki? Nti buli lw'oyongeza amafuta oba oyongeza kye tuyita transport costs. The moment transport costs wezeeyongerera ekitegeeza these other products or goods zigenda kwongezebwa omusolo oba zigenda kwongezebwa ensimbi kubanga bw'oba obadde otikka ttani ya sukaali n'ogijja Kenya okugireeta ng'onywa amafuta ga 25,000. I'm just imagining ng'onywa amafuta ga 25,000 kigenda kwetaagisa kwola okunywa amafuta ga 3,000. Kati omuntu oyo okujjayo gino 3,000 egyeyongeddeyo gwadde agula kilo sukali ku 14,500 egenda kudda ku 15,500 biddeyo wali ku mafuta costs ezeyongedde. Ekitegeeza ki? Nti tugenda kulaba nga cost z'ebintu bino zirinnya naye ng'ekisinzo zirinnyisa kino. Kyokka nga naawe gy'oli ali nti you're in a comfort zone. Gwe ng'omukozi wa government ali mu comfort zone. Afuna omusala gwa miliyoni namba bakutaddeko dde omusolo va ku gye tubadde eri simanye NSSF pay as you earn. Bakutaddeko omusolo gwa 30% bw'oba ofuna kakadde. Ate nga naasukkawo gwa njawulo. Gwafuna 3.5 ogenda kuwayo omusolo gwo gwa 25% gwa 20%. Just imagine. Just imagine. Ekitegeeza
baba bagenda kukunnyunyunta okuva mu busondo obw'enjawulo from different corners. Wetutuuse ebintu ebimu gavumenti ebikolo baba bakabaffa ba parliament betulonda baavaayo okubanga batunuulira ffe abantu ba bulijjo be baweereza ne basalawo okukkusa embuto zaabwe. Bwe bayongeza omusolo akamotoka akatuuka wali eri ku booda nga ka miliyoni 14 mwana ewaffe Uganda katundibwa miliyoni 37 ku miliyoni 4 naye ng'ogwo gwonna musolo. Bo bwe balabye nti ebbeeyi erinnye ababadde bafuna miliyoni 2 ez'emmotoka ne babongerako miliyoni endala 10 ze miliyoni 3 emmotoka ze bagenda okutambuliramu. Wabula gwe omuntu wa bulijjo omusolo bagukubegese era bagukwongeddeko olina okugusasula oyagala butaagala. Lwaki? Because there is what we call an invisible tax. Invisible tax eriwa, that is an intangible. Guli hidden ogukekeddwa mu bbeeyi y'ebintu ebirala. Nti ekifo ky'okugereka omusolo nti buli muntu omwaka onaasasulanga emitwalo 5 bagwongezza nga bagusinzira ku bintu. Ogenda kugula omuti gwa sabbuuni ogubadde ogw'N4,000, N5,000, ogula kilo ya sukaali ebadde N5,000 akasiringi 6, ogenda kugula liita y'amafuta ebadde N4,800, N5,000 ogigule siringi 6. Awo Uganda weeraga era bangi ku bo bagenda kubeera nga balemererwa. Kikwetaagisa bwongo obwo kubanga bukola era nga buyiiya ng'olowooza kingi okusukkuluma kw'ekyo abalala kye balaba n'osobola okutegeera wa gye tulaga. Anyway, saagala genda wala nnyo kuba kadde ngeri gye katambula nammwe muba mwetaaga ate okubawa ebintu mu bwangu bwabyo ate mubeeko ebirala bye mugatta sena kindi bye muyiiya. Bwe guba gutyo musajja mukulu eyali muna NUP comedian Nsereko Moses yegasse ku gusinde gwa General Muhoozi Ggaba ekisinde kimanyikiddwa nga ekya PLU. Era okusinziira ku Secretary General wa PLU amanyikiddwa nga Kabanda amwaniriza nnyo n'agamba nti welcome home my friend Moses Nsereko, thank you for joining PLU. Ono nno bw'atyo oluvudde wano n'asisinkana musajja mukulu amanyikiddwa nga erinnya lye linvudde mu mutwe akulembera wano mu Buganda bamuyita Mawanda. Yes, is it Mawanda? Anyway, kifaananyi kikyo weekiri bwe bityo bwe bitambudde n'oyo naye Nsereko ebintu bye amaze mu biraba ebbanga lyonna tebirinaako kyamaanyi kimuyiza kuba nga mulowoozaako. Nzikiriza nkutere wano Buganda wange tusisiikane nga gulude nakkiriza zeddeni omukutu kuwolizi mulala oli ku Beyond the Newsroom ate wotusinzirira okubanga tukuwa ekyo nno ekisinga BTN Media Beyond the Newsroom. Nzikiriza nkusibulire wano ate tukomawo n'ensonga endala mpitirivu nnyo nnyini ddala ze nkuleetera. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.